Nganyola vuya jajja Junior ani atakulaba iba n'ebiseera ebyo ebiseera ebyo mu kipale kyewamwe mu kiyembe Junior ani atakulaba tikibooko z'amaaso ab'ebuddo ze mwampujja tomiddeko ku basomesa bange abansomesa ab'ebuddo n'abe Seta High main campus basomesa bange abampujjanga kibooko z'amaaso ebiseera ebyo ani atandaba Junior naye nga mbabuuzaako nnyo nasale nasomerawa Buganda Road yes gye nasomerako Buganda Road nasale nagisomerawo ku Pride Theatre awawongokirira waliwo akasomero ka nasale naye Junior ani atandaba kale ebiseera naye nga mbabuuzaako nyamanyanze Technocrat Junior Mugisha mbantuuse it has been a full days nga siriiwo mbadde mu byattaka emukono eyo n'ebuyikwe ne bazanya RDC w'emukono ne RDC w'ebuyikwe bonna nno bakyala ate bonna basiraamu so ejjo nabadde mukono buyikwe mukono nasookedde mukono nga tulambula ettaka awo eri omuyindi afuuse ekizibu n'ennyenda ebuyikwe so mbadde embuzi ennaku zino nga kyenkola ki nga kyendiko kati nemmala nenkola ki nenkomawo naye olwa network lwaki temunzikiriza simanyi lwaki network yange ekyukakyuka naye tekijja kuŋŋaana munnange kugenda maaso wesitabadde amawulire mangi full figure yasiba omuvubuka gwe bayita Simpoke bamusalidde emyaka 5 kooti full figure naye full figure lwaki tuva esonyiwa abantu nakanguubi bulijjo mumugamba yeesonyiwa abantu naye alabika takola ki kati Simpoke wasibye waki full figure olw'okuba yagamba mbuno nti yakuzaalamu omwana kati ekyo nakyo kisibye omuntu olw'okuteekako masiini bw'aba Simpoke yagamba mbuno nti yakulya kati awo oba omukwatira ki bamusiba emyaka 5 nakulabye full figure oli awo naawe oyogera ebitakwatagana mbusimanya mbw abantu mbu bavuma abaana gwe wakatuvuma emirundi emeka full figure nga tetukusibanga full figure ovumye abaana b'abantu teri akusiba lwaki weefuula mulungi omu mu nsi muno kati Simpoke okumusiba emyaka 5 bamusibidde ki omuntu bw'ovaayo mu ggwanga linoga nti wali omuntu kiba kitegeeza kusiba mbusimanya mama wa Simpoke ajja kukaaba full figure nga naawe amaziga g'okaabizza abantu naawe balikaabya kati wabadde omanyi mbu Ronald Mayinja alidduka wabadde omanyi nti Kasalini kusaasira President Museveni anaamukuba omwenda wabadde okimanyi eno ensi ekyuka leero tuli b'amaanyi enkya tetuli omugenzi Isima bye yabagambanga mukozese bulungi nnyo obuyinza mwe buyina kubanga enkya mujja kuba temubuyina enkya abaana bammwe bajja kuba tebabuyina n'osiba Simpoke n'omusibisa mbulwagamba mbu yakulya mu ggwanga lino abantu babalidde era abantu bakyabalya naye kikusibisa omwana w'omukazi Simpoke kyeki 5 years that's not good. It's not good at all. Kisegeera si kirungi netwe bye mugenda mukola full figure muve ku bantu Simpoke waba yagamba nti yakulya nga DNA tewali kati ate osiba waki so bintu ebyo by'okusibaasiba abantu mu byesonyiire ddala wonna mmwe muvumya abantu
muwe mudda abantu muwe budda abaana b'abantu muwe budde bazadde b'abantu naye ensi nebaleka ensi eno banneemulekerawo gikaabya amaziga abantu we bakaaba amaziga abantu nga buli kiseera bakaaba si kirungi ebintu bino biyinza obutakuddira naye ne biddira abaana bo ne bagamba ne mubeere beetowaze bw'oba wajja mu public media nga ddala oli mu public abantu bajja kukwogerako bw'oba owulira ebya social media obikooye ddayo ewuwo weebake teri yakuleeta ku social media nefuulufiga naawe ovuma oyina vidiyo nga 7 ng'owemula agagamba aganene bwe gati nze nga wanvuma nze siri mwana gweweka gwe wazaala abaana ffeffe tebaatuzaala so n'ebyo ekibiitu ebyo ebyokwegulumiza tize bijja tuleetera obuzibu kubanga naawe enkyera ojja kufuna yakusiba ate nga bajja kubasiba kuba tulowooza ti etteeka lyoyiseemu okusiba abalago tebasobola kuyitamu era nze fulufiga kyemugaa nti abeere very careful ekintu ky'okumujja ku soloti kyamulaga nti abantu basobola okuzannya technical games ne bakufrustrating kiye gwewe kayina right before you go to law you must be very careful abantu bakulinda bwe bati there is evidence all over nga ne fulufiga avuma abantu there is evidence all over kakati simpoke muga simpoke bwe mumusibye emyaka 5 era jijja kuggwako nemwe muvumya abantu bameka mutyobodde abantu bameka in fact ku social media bujjo musinga ina kuba mukomera nerwa kuba nti ensi omuntu agenda natulanaga kati lwaki mmala obudde n'abantu mufaaki n'ensi ensi eno mugenda gikungulamu ki nze okufa kwa Isima kwanjigiriza ekintu kimu nava ku nsi eno nenva ku bantu ensi sina kyenyenda gikungulamu nsiba abantu mbaagazaaki ng'ababbi b'amabaati bakyaliwo bayinaayina abatakoni bakoni bonna bassa abantu webali kati simpoke musango kigwe yakola yabbani agabbi g'amataka wegali gayinaayina nosibadde Asia sibadde Kasasiro mufaaki n'ensi famire ya president nga tebikola ababawa ku buyinza kwa fulufiga obuyinza bamuwaako katini kati singa bwonna abadde abuyina ensi yandibadde eti banne muve ku bantu omuntu bw'abanga naawe nga bw'oweebuula abaana b'abantu naawe owuwe bamuweebuula naffe watuweebuula dda wano osiba ovuma kaye nga bwayiika endusu nga takusibanga wano ovumye badijja kigozo batadde wali bonna bakwesiriikirira ebintu ebyo nakangubi byokola bintu bibi nnyo byokola ebyokutigomya abantu si birungi era yoyo goba osembayo okusiba fulufiga tukoye ebintu byo abantu obavuma naawe bakuvuma gwe kennyini gwatakula entalo bw'omala obatakulira entalo gwe bakusanga wuwo nga tobakwata obateeka mu kkomera nga gwe kennyini gwabatakula kintu ekyo kibi nnyo takula entalo zo zirwane ku social media naye tojja kutakula ntalo ku social media ate odduka osiba abantu sigere sekintu ekyo kibi mulekerawo okukaabya abantu amaziga bati balina ennaku yaabwe abantu mu ggwanga lino babonyebonye nnyo abantu tebalina kye balya ng'ojja obafuukira pulobulemu ffeffe n'obuyinza obusiba abantu tubuyina naye ogenda n'otula mu nfune ki nze fulufiga nga wanvuma nti ndi musiyazi oyina evidence gwe kennyini fulufiga noga siina gyenkola siina mulimu omanyi kyekitegeeza gwe onjukirako ebintu ebitali bituufu kati singa naleeta appointment yange ne ID nange nenkozesa balooya bange singa fulufiga oliwa ate obyogerera naku soloti media institution ne bamala okujjako ne bakubuulirira ne bagamba fulufiga tuddamu kwogera ku bantu ng'okozesa soloti
Kaino main bisitulimu full figure ensekuwadde emikisa mingi okwetereza nawe gye wandiwadde abalala tukukumikiriza obusiru bwo full figure tugumikiriza obuwemu bwo full figure ensekuwadde emikisa sigwe wandisibye abantu wano yes amazima googerwe hatezo nankolaki hatezo nankolaki era nina okwogera Sibitu ebyekisirusiru mu biveemu. Olumala okusiba abantu ng'ogamba oli president's advisor. Joli nti President Museveni yakutuma okutandika entalo z'otandika. Tandika entalo z'ati on risk. Ebintu byakisirusiru wano muve ku bantu. Ensi ebawadde emikisa mwetereze. Ensi egumidde obuwemu bwo. Full figure owemula. Watutyobola tyobola dda n'otuvumavuma n'otuvulunga mu ttaka n'otugamba nga bwe tutalina na gye tukola mbu tusitula nsawo z'abaminisita z'obusajja ndi ku appointment era ejja kuggwako nnyende esegeera sajja kubeera mu ministry appointment yange weggwako ayigo nga nyenda ate ekola ebirala nga n'omunayuganda asaavinga sigera ne temufuukira bantu problemu agamaanyi full figure wandigakoseza kusiba babbi battaka kusiba babba mabaati bisajja biri mu government yo mu bibbi biri kunguzi nga tobisibanga bwananga temugasiba gayina lwaki full figure tononye yattayisiba oba oli wa kitalo amaanyi ogalakira ku simpoke ku doni asiya nakugamba tusikwateko otulabe olugezigezi lukuggwemu wano ogenda osibasiba abantu ekibiina kyenalemu kyonna kisinze enziro obululu tubujja mu bantu President Museveni nga tasiba bantu wano ba MP basiba bavuma Museveni General Mozi stand by generator singa abamuvuganya mu first family teyabasibedda bakoddome be abamugulira n'abamuvuma oloza tubayiti abasigwa okuvuma General Mozi muli basasule nenga abaleka omuntu n'ovuma president w'eggwanga ku CBS n'oddayo ewaka nga teryakutteko lwaki ensi weebawaako ku maanyi mugakozesa bubi ng'ate abagayina bo bamanyi ekyo gakozesa lwaki mwegulumiza lwaki mwagala okubawaana ebyekisiru ensi mugenda gikungulamu ki nga Museveni avuddewo bantu mwe mwoloza President Museveni talivaawo gwoloza President Museveni wakufuga obulamu bwe bwonna naye ensi eri boogerako kimmwe nga n'abanyakola abalina obuyinza balinako oluganda babukozesezza bulungi obalabako mu mawulire wali olideko ti bakubye abantu mabaala wali olabyeko omunyankola asiba oluguudo bonna bano abaganda abatamanyi nti gavumenti yekoma ekyo beerawo ng'okimanyi woba ofudde nga gavumenti kweri abaana bo balibeerako nga kweri esima bye yabagambanga let us have common sense omanyi nti society egikomawa bino ebyokuba enduulu bibeerawo simanya full figure oli w'amaanyi simanya oli wa kitalo of exaggeration just neweebuulire ofumiitirize fa abandi badde bakulopa full figure nze wanvuma wano nontyobola nonkasuka mu ttaka wali full figure nosalako buli kigambo nga bwe nyambala obutiiti full figure nali nyambadde ku butiiti mbunyambala obutiiti ntambula mbigula ndi musiyazi kiki kyotanvuma nga nakuleka sina balooya full figure zanze sibayina goloza nga nakuyungulidde bannamateeka abange full figure oyinza okusigalawo wadde olunaku osinga amaanyi mu gavumenti eno tukube empaka twabasooka okukwata munne nejesitirwa kuba nti ensi ffe tulaba ndabe twakula nze junior nakula ne bonninnyako ogenda kubanga gavumenti kyesinza okunjigiriza bwe buntu bulamu goloza bajjeno sala babeere ekapeeka ne batula ne basirika ensi tebagifuga ensi bagifuga nakuleekaana omuntu obeerako wooli ne osibye siipoke emyaka 5 oliawo ogenda weewaana mbo maama wa siipoke ajja kukaaba gwe toli mukazi gwe bakuyonsa bbeereki kiki kyoyagala okulaga ensi tigwasoose kusaasira baamukubye omwenda kusaasira pulezidenti yamukubye omwenda ekyo kyandibadde kibategeeza ati omusajja yabakoowa his excellence ndudde okulaba kale n'olaba kusaasira era ddala ozeewamusa President Museveni yakuwa ofiisi
ali kubanaku abe Masaka musajja wattu amazaye ennaku 3 in fact lolwalero president akyali Masaka ojo kwata omuzindaalo kusaasira oyagala mulaba president omwagazaaki mbu maama Kabina chichi Kasalini kye wabadde otegeeza nga weeyita maama Kabina simanya oyina kyoyagala kutabula first family ne first lady bera kodi kusaasira bw'oba ogenze maaso ga president ebyo ebya maama Kabina bireke nemwe mwasoma mutegeera oyotuuka maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'otandika ati ye gwe maama Kabina oyagala kubba president gwe Kasalini kiki kye wabadde otegeeza kati olwakola atya mbw alaba Kabina naye mwe mujja kufa mmwe kusaasira omusajja mumazeeko emirembe oyagala kumulaba omugamba ki osoose weeyise maama Kabina oli maaso ga president mufumbo kati baabalala bawulira batya abantu bajja bayintapulitinga bubi bagaye nti omukazi ono kiki kyategeeza kati n'omulala ajja yeeyite maama Kasolo kati Kasalini weeyise maama Kabina kati n'omulala naye akwata obuzayaga his excellence nze maama Kasolo omulala maama Mabeere bakazi mmwe mutuuleko wansi kusaasira mutuuleko wansi bagaye bakutwala mu gw'omukaaga omusajja ali bize yakulaza ali bize mugenda wano ne mugamba abantu mu state house batulemesa okulaba president Kasalini nti ye mwennyini yatayagala kulaba era yakuwadde mu gw'omukaaga because he's busy nemu mulitegeera muti ati nti omuntu yabakoowa nemu mwewuubako president nemu mwewuubako muleke president Museveni akole akuwadde office era agayo oli mugagga president w'eggwanga watuukira ati oyo mukazi mugagga iki abaalaze abantu nti tokkuta oli wa kamero munaafuuka mulungi omwo nemu abateefumiitirizaako ne mutulansi ne musoma ekitabo kya hamu nti ketwefumiitirizeeko mwabaaki president ogamba Kasalini kusaasira nti oli mugagga nga gamba mu bantu yabadde aganneesonyiwa mukazi gwe nakuwadda mugumireeko ne bye muyina bye mufunyeeko bimala muleke ensi naye eryeko abantu bali Masaka banoonya bululu banaku bazibu kusaasira bakuwa vyeit kusaasira ne bakuwa omulimu gwa advisor kyekyabadde kikututte mbunze maama Kabina his excellence nze atuuse oyinza okweyanjula bwoti oti gwe maama Kabina kati anaddako aga nti ye maama Mabeere omulala ye maama Kasolo ensi mwagala bakazi mmwe kiki kye muliko kitwe gamba Kasalini kusaasira okomaawo mujje kwereetera ebizibu abantu munne bakole ki balabe bubi Ronald Mayinja kati sekisokera maaso ga president Junior mbunkuta omuzindaalo mbuyize excellence nze muzukulu wo Tamale mirundi Junior era nga Junior komaawo famire yammwe nagiwadda nze nswala n'okudda maaso ga president Musabeki musajja wattu kyatatuwadde tatange yamuwa abakuumi akumibwe mundu nga 8 sigera zisize kudda wa president kati Musabeki musajja wattu kyatampadde nswala n'okuswala era nga Junior komaawo nakusomesa nenkuwa omulimu famire yammwe buli omu ali mu gavumenti kati president munenyezeewo nange nzije tesisya bintu bya kuswala bakuswalizaawo so bintu ebyo bibi mubyesonyiire ddala Ronald Mayinja ennyumba yagidduseemu adduke Mayinja butategeera bwe bwamuddusizza gwe tosobola kuva mu nuupu noddamu NRM ate nodde wajja nomuwozi gozunga buzunzi Mayinja agendeko mu America waaba yadduse kati ago mawulire mbu Ronald Mayinja yadduse adduke population ya Uganda nayo yeeyongedde abadduka mudduke fe weetuli boss ndikujja amazagu gatwale
kati mayinja lwaki tadduka zibalyako bye balya ebyakubala bya musaayi muto balyako bye balya adduke abadde ayamba kyeggwanga mayinja siraba na mawulire galiwo kati ennyumba ye yagipangisiza agipangisa politics watuuse Bobi Wine wotamujjaako mukisa omujjako kikolimu bagende wa Bobi Wine bamulyamu olukwe. What do you expect? Bwolyamu Bobi Wine olukwe kati olowooza aba gavumenti banaakwagala era n'oba kimanya nabo era ojja ddu balyamu. That's what people don't know. Toyinza kudduka mu nupu n'oyingira enaale mbu ne bakwesiga. Era nabo bamanya nti guli muki oli muli wangu. Soma injo obadduka dduke Shiba abannamawulire mwamutabukidde namulabyeko kwene kama mbunga mutabuka mbumbu yabayisizaamu amaaso mutwalize muli olugezigezi bannamawulire nammwe mwesiba nnyo ku bantu kati yabayisizaamu maaso ki mwayi bannamawulire ba entertainment muyina olugezigezi mbamanyi kati omuntu obagamba muno nti ke bagende mbu benyumyemu nga association mbwa waba bayisizaamu amaaso mbu twakedde dda mwabadde mwagala mukeerewa mwabeefuula cheap ate ne mumala ne mwagala mwefuula expensive abayimbi bakimanyi abamawulire abakwata amawulire g'entertainment muli cheap kati Shiba mwabadde muvuma waaki okubaga bamuno nti bamusabiriza sente ne mutateekayo bintu bye sibamanyi abasabiriza Shiba sente wano mbogere bannamawulire ekintu kyokka Shiba kye yakoze ekibi generalizing nera namwera mwafuukafuuka dda cheap mugenda musabiriza abayimbi sente we babibalangira mu bantu mbungoolo omunyiiga ayogedde bubi obadde oyagala ayogera ati mwati omukazi oyo omulaba twale eri temwagala bwagazi mazima Shiba yabagamba nti bagenze kunyumyamu press conference wezibeera bagenda ne beegeyamu ne badda kati waba bayisizaamu amaaso mbutwazze dda mubadde mulagawo mutwalize mutuula ne mulinda interview essaawa 2 awe mbadde mutasobola kulinda just mukwata abantu ne mubateekako olutwe gundi atuyisizaamu mwageyisaayisaamu dda teryaga bayisaamu nze bannamawulire mbamanyi singa Kamiliyoni yeyakikoze temwandi muvumu bannamawulire mbamanyi ab'entertainment muyinayo abamu singa Kamiliyoni yeyayogedde Shiba singa tebamuvumi singa abadde bebekulu era tebandiyombi nera Shiba nze byombi manyi mbamanyi bulungi so temuddamu nammwe kweteekako mbu kati mwabadde oli yabagee tugenze kunyumyamu mutudde n'abagamba emmere weeri mulye ye mwabadde mulagawa mbu tuyina ebyokukola temuyina ate n'abannamawulire b'entertainment kati ibulake mwabadde muyomberaki nakulabye bakutwala waggulu ibula kati ibula wanyiigidde ki kubayisaamu maaso mwageyisaayisaamu dda bannamawulire b'entertainment omanyize yasigalawo bagamba amazima tewali Shiba kye yakoze wamma kiri awo mbu bambu yabavumye just because mbu banyiize batuleka batya wano singa yabadde bebekulu teyakoze ki tebandi mubi naye nga association ye yaba musician tujja basupportinga Kenzo. You know Kenzo, I believe in you. Nze Kenzo nkuwagira 10 ku 10. I know you can handle this. You are cool tempered. Omukulembeze w'abayimbi yeetaaga omuntu nga gwe. Ate abayimbi mu disagreeing, every association mubeera mu disagreement. After disagreement you agree. Era nze nyumirwa nnyo nga temukwataganye mu meeting zammwe. Naye so far so good. It's a milestone for the art industry. Bemba masazeewo okukola ekintu bwe kiti ekiri remarkable. Kubanga abayimbi mubadde very disorganized. Shiba nkwagala nnyo ennaku zino ebintu byeyogera birimu amagezi. Shiba agamba twazze kulwanirira mulimo gwaffe, which is okay. Mulwanirira omulimo gwammwe kuba kituufu. Mulina okukolayo association ebakuuma okuva ku bapromota ababamanyiira.
ba promoter abadde babamanyira nnyo ennaku zino nga babateerako ssebo n'omutemwa gwa ssente ba manager bamanyira abayimbi so association ejja bayamba Shiba okulaba nti mwogeza eddoboozi ki limu okuma omulimu gwammwe naye omulimu gwabwe gwadde gufuuse vaagalanda in fact wana abantu abategeera omulimu gwabwe mu Uganda bali babiri Law Society balooya abo tebazanyirwako ne bayinginiya be bategeera emirimu gyabwe so professional ethics Shiba n'ebintu byeyogera ebinyumira Nedikenzo nalabako wano Spice Diana but we wish you the best tubaagaliza okulaba nti association ye yekola ki Junior eyatta Isima atuuso ku musango gw'omugenzi Isima sinategeera wawe gutuuse abatta omugenzi Isima tetunategeera wawe tukoze eki nengejjo nayiseewo okwo we baziika muganda wange Isima nayiseewo okejjo ne musabira nasooka muloota Isima kati ate we nabadde nyezeeko ye mukono nayitawo okwo bambi ne mukola ki ne musabira Isima omanyi saagala nnyo kumwogerako kubanga buli w'omwogerako amaziga gajja Isima so nayiseewo okwo bambi naye kale mumpeemu eddakiika nzije komyewo kamalirize so mujja kunsonyiwa mumanyi buli wenjogera ku mugenzi Isima amaziga gampitamu tujja guma mpola mpola tetunnaguma naye tujja genda mu maaso mpola mpola nga tuguma kubanga ebbanga ligenze litambula kati wiiki ziringa 3 nga Isima takola ki mukama omwoyo gwe agulamuza ekisa so mbasaagala kubyogerako kivula mbeera mbyewala ebiseera ebisinga naye bwebityo bwe byakola ki bwebityo bwe byajja naye sinaba kuddamu kutegeera omusango gwa Isima gutuuseewa sinaba kuddamu kukola ki tegeera naye ne bazanya abantu b'ebweru eyo abasobodde okuwa taata wa Isima ssente taata w'omugenzi bambi mwebali kumubeererawo mwami Mutabuliiki waliwo abantu bangi nnyo abamwereza ssente bantu bangi nnyo abamukubira ku ssimu bantu in fact kyendandibadde njagala ennyo nti abantu bonna abalina kye baagala okwongereza ku bulamu bwa Isima bakwatagane ne taata we direct naye simanyi essimu ya taata wa Isima eno yandibadde eri public so that oba famire ya Isima yandifunyeyo omuntu abeerawo kubanga bambi abantu bangi nnyo mpaka nakati bakyayagala okusindika obuyambi obwa ssente obuyambi obw'amagezi obuyambi obw'ebintu eri taata wani eri taata w'omugenzi Isima so buli wenjogera ku Isima amaziga gampitamu kubanga mpaka nakati sinnaguma bulungi yali mukwano gwange nnyo nga buli we nakolanga live nasookanga kwogera naye nga buli kumakya Isima twali twateesa yaba asooka nze nzireko era mwalabanga nnyo nga Isima bw'amala okukola live kati nga nzaddako kati nga tusooka kwekubira ssimu naŋŋamba nkutte layini eno gwe kwata layini eno era ebiseera ebisinga mwalabanga nnyo nga tetukola idinga kuba twasookanga kwogera ne tumanya kati nze kanjogere bwe nti gweyogera wano yali very cooperative nnyo Isima yampulirizanga nnyo kubanga ebiseera ebisinga nze yamutwalanga mu bakulu
abakulu bamukubiranga aba government. In fact meeting gye twasembamu okuba ne Isima twali ku ministry ya tourism awo nga tulina minister gwe tugenza olaba Isima kati bwe twagenda mu meeting ya tourism aba tourism balina ebintu ebyo bali balanga actually ne bangamba koleki nfuneyo abantu benyendo okukola nabo nagenda nakola dala live nga nzija nentuuka ewa Isima bambi ne tugenda mu eyo meeting Isima yawa ideas mu meeting ni minister natya nagamba by the way Isima tugenda kukolagana nawe bayitwalize mbayine ebitu ebyo bali bagala okulanga nebaka Isima tugenda kukolagana nawe because ina ideas ennungi because yali abadde Sweden kati abantu ababeere ebweru babeera na ideas because of exposure fe batugamba abali eno biba bipya kuffe kwa mnete tutambula so Isima yayinanga ki ye meeting gye nasembamu okubeera naye Nesima gye nasembayo okwogera naye actually Isima ebigambo byasemba okungamba yangamba Junior namugayi Isima nkoze YouTube njagala bambi opeko kote nanga Junior goli muganda wange jangwe wange kulomukaaga nkuwe nangambe kitu Isima ne muteka ne mulawudi ne tuogera one ba YouTube abaliwo nga mukakamu inalisogera ngako na nga mukakamu ne was very low nga mukakamu it was a Wednesday bamuta Saturday bambi yali mukakamu nnyo so nga tulino shooting af Saturday naye Katonda teyakola ki teyasobozesa abantu bangamba ne Junior laki temuleka Isima naawumula tetusobola kumuleka kubanga tulina bingi nnyo bye twamuyigirako ate tulina bingi nnyo bye yatuyamba Isima oyo ate era tulina bingi nnyo bye twakola ki bye twafunamu nga tumutegedde so tekijja kusoboka ekyo in fact abantu bonna nze kyensinga obbagamba abalina emitima emirungi mumusabire nnyo buli omu amusabire buli kyokola kyonna ng'ofunyeyo akadde omugenzi Isima musabire Katonda amukole ki amuwummuze mirembe nja kumaliza live y'olwaleero nga omusango sinamanya wawe gutuuse polisi inawa beyakakwata bameka naye nga driver wa Isima ye tebamutanga waswa simanyi waswa lwaki bakyamukutte tetuulyangako ku statement ye kwa waswa ye yalaba abatta Isima actually yabalaba so the public has been eager okulira kiwaswa kyakola ki kyayogera because yali driver era ye muntu gwe yasinga okuwangaala naye nenze kyemmanyi driver wa Isima yali tayinza kuwaayo Isima ebyo bintu nebibaawo mu bulamu buli omu alina olunaku lwe lwafa emmotoka esobola oggwa ne wasigalawo omu kakyakitegeeza ono awonye mu mmotoka efunye accident yaba yateeseza ne Katonda so buli muntu bambi abeera n'olunaku lwe olw'okufa kitegeera so nze nali ndabyeko emmotoka egwa abantu 14 bonna ne bafa ate nendabyeko emmotoka egwa omu n'asigalawo nga naye tamanyi ngeri gyawonyeemu so byonna munange awo Katonda walagira nti waali olunaku lwe olw'okufa we lutuuka ne bw'oba oli mu buliri osobola okufa nga weebase ne bw'oba oliwa so okufa kwa butonde is a process egy'okutuuka ku buli muntu wadde ekizibu ekiriwo nti okufa tekumanyiirika buli kiseera kibanga kipya kuffe Katonda yatonda emibiri gyaffe nti migumu omuntu bw'ofiirwa bazadde bo okaaba n'omala n'okola ki n'omala n'oguma era bagamba bw'ofiirwa osula ku malaalo abaganda bagamba naye kati Katonda kyeyatukola nti okufa omubiri gwaffe gwagaano kimanyiira kyekintu ekitamanyiirika buli kiseera kijja n'oku omuntu webaga ati gundi afudde omubiri gunafuira ddala gulwawo okudda omutima gwekanga kati okufa kwe kyekintu ekitiisa omutima n'omubiri tekiringanga bintu birala ebintu ebimu bye tubeera nabyo ku nsi just bitulumya bulumya mitwe nobeera n'abantu tebakuliko naye obeesibako n'olumwa omutwe naye ng'omutima gwo teguluma oluusi n'obeera mu relationship omutima ate ne gulumwa naye nga gw'omutwe gwo teguluma because ekizibu kyemmanyi ku psychology nti omutima gulwawo okukkiriza obwongo kye bumanyi obwongo buyinza okuba bumanyi nti ekintu kituufu
nengo omutima guganyo chikkiriza omutima gw'omuntu kyekintu ekirwawo okukkiriza oyinza okuba oli eyo ng'olina omuntu gw'oyagala nenga takwagala ng'era ne byakola wo binyumi kiriya ne biraga nti omuntu oyo takwagala nenga omutima gwagaana okikkiriza so emitima gyaffe tegisobola kwerabira isima wadde bw'obwongo bwategeera nti isima tajja kudda naye emitima k'omutima gulwawo okukkiriza nti ekintu ekyo kikoze eki kibaddewo kakati abantu abamu balaba bagamba Junior ndi mu depression kitegeeza nti obwongo bulwanagana n'omutima the battle between the brain and the heart is what they call depression you are in denial denial yebeerawo omanyika ekintu ekiba kikutuuseeko obwongo bwo bukkiriza kwabwe bufugwa naye omutima obeera gwalwerabyeko abantu nga babeerawo nga bagamba nti omuntu amukyayi ketugamba omuntu gwobadde oyagala akukyayi kituufu okikkiriza nti akukyayi naye omutima olw'okuba nti gubadde mu kwagala gwo gulwawo okukkiriza kasita otakikkiriza mangu nti bakukyaye n'osigala nga weerimba ozikira oluzinga hope you become stressed to the fullest atumu omubiri go coping up with stress because stress is a body reaction towards stressors but the body has coping mechanism ababisoma mu bimanyi waliwo mechanism eziyamba omubiri okukoping up oyinza ogenda ku mulimu nga first week ne gubera stressful second week nene ogenda ng'ogumanyira kwa omubiri gugenda gukola ki naye waliwo ebitamanyirika ng'okufa kati ne depression weeri the body fights the heart because the body knows obwongo tebabulimba naye omutima bagulimba obwongo bubeera bumanyi kivula ng'obeerako awo n'ogana naye oboona omuntu anjagala obwongo bwo nga bukubuulira naye oboona naye ng'omutima gwo guga nti bambi atwagala so the battle it brings confusion it brings anxiety it brings confusion it brings stress the body becomes stressed to the fullest you get anger nonyiga nofuna obusungu n'obuteeka ku balala nze waliwo abakozi b'endaba ku mirimu nga bamukyaye n'avuma buli omu n'atabirimu nga mpa ku peni naina wasabiriza nnyo peni lwaki tojja nazizo walo anger so it is a full lesson. It's a full lesson for Africans really to understand how the body we're coping up with. You know, kweyigiriza. Emotional control. Yekoze esingo bulungi. N'abantu kitu kitono nnyo ne kikujja koya because you are very stressed. Bakukyaye abamuli muri relationship katulabona omwala oyo gumagambye mbo MC Katsembo yamasiga sirimu haizo ko bambise sirimu nga that girl yatandika ebintu bye manye enjagambi ngamba abavubuka kozesa buli kimu n'ebyenjaga biveeko oyo omwala oyo Faith haizo kuba batayalwala sirimu but drugs njage kuba bibitu ebyo mukozesa ebyo simanya ogendezeko mu lihabu obwongo bufa n'ofuuka ekitagasa naye omala nodda nalabye Kasuku yakoze interview ennungi because Kasuku is a student of psychology how they can help that girl or your Faith ayita okwasa sirimu naye ebyo ebiragalagala bikuba omubiri omuntu n'ofuuka ekitagasa naye nga wali muntu ng'otegeera nze Tamale sinwa na shisha newe bamunwera sagala nze kasitantula mu bbaala n'onwa shisha wendi nsitukawo sagala contaminating mubiri gwange ekintu kyokka kyekozesa mwenge nti nagamba abantu aboogerera ku media bw'ojja ng'olina ky'otaddemu ogenda kukola ensobi nnyingi okwogera ku media olina okuba kw'oligino kati olaba atatamidde akola ensobi fe waliwo vidiyo zetukola noga kati obeeyo nakoze yaaki nenge emaze okukola ki kyatuukanga nnyo ku mugenzi Isima yakolanga vidiyo eno bannabaddeko ki ninga munnange ki bintu ebyo bibateeka ku mitwe ebyo tunono emisokoto 10 shero bera wegayo olinga mbuzi oli ku mayirungi aga mayirungi ago
gasibemba n'okaddiwa nfuuka wa myaka 2 obeera weega emba ne zisiba bw'omala okusiba emba amannyo ne gavaamu n'omera amalibwa nti obeera weegaye bw'omala okwegaya bw'oti so government yaffe simanyi lwaki ebiragalalagala bino they are killing more people they are killing youth so sijja ko FBI reveals threat to Queen Elizabeth. Sijja kusuka one. We meet next time. Bwemba nakyesogeddeko we shall talk about it next time. Nene bazanya abantu abangoberera. Thank you so much. Abagoberera program zange ku YouTube abantu. Ekyokubirika ngamba abantu. Don't call me giving me advice. Junior kakati bagenda kutta. Junior kakati obulambo buliving what leave that to me. Junior, I'm very secure, okay? Don't worry about me. I can handle every situation, okay? Segera, bambi temumpulirira konnako. Junior kakati duke gwanga, okufate bakudduka, nenyonyegwa, ngodduka. So, death is real, death is part of us. We just have to do what we are meant to do on this planet and we go away. So bambi tutandika bintu ebyo Junior bagenda kutta Junior lekera obyoyogera n'abatogera bafa if ne bakasiru bafa ne bakigala batawulya they die so it's useless come and lecture me about life even if I die now I've done what I have done abula batandikirawo by 2080 mwemwe n'abanda bamujja kuba temuliwo 2 we all have died in 2080. In fact, abagenda osingo wangala mugenda kuba ba 2060. So please, we are all gonna die. It's just a matter of time. Ani asoseyo. So it's like a train. Buli omu alinya train ku saawa ye waliwo abagirinya ku saawa emu, waliwo abagirinya ku 7, waliwo abalinya ku 10. So Junior wowuliranga nti enfudde tutandika kuleeta gabozi ago. Mbwani yamuse oba bamuwadde obutwa those stories kati ziba tezikyakasa I have gone mbanyinze tuba tujja meeting in heaven we shall know everything in heaven who killed you naye ngumi ejja kuvugira mu ggulu awo nze banesimanyi oba bamalayika banaataasa abantu so mukama abagumye ate mukama abasaasire Chigera mwekwase nnyo mukama Chigera mwekwase nnyo mama Maria musome nnyo sapule ebirungi byonna mwe biva musapule mukama abakuume sina kirala kye nnyongerezaako